koi ndie opposition musajja wamwe oli omukambwe odongoto abalabude agambye bwati Bobby wamwe talina maanyi yadde bwegati yadde bwetuti katuyinayo ebyo si byange odongoto zemba manyi mwe munvume ekimwa Okera nibisanga wano umanya amawulire agasukkulumye mu gannaago mu mbeera eyo tugamba bitabuuse. Afurumye amasomero ne gacacanca kyoke yawangudde abasibe mukomerero zira abadde difaire yasobya akaana nga tekaneetuuka yasanyuse n'agamba nti lumajja nakwesimbawo ko ku bwa pulezidenti oluvannyuma lw'omukyala Lusena Kyobe munnange okuvayo n'ategeeza nti bafulufiga tabamanyi nga babuzi ba pulezidenti gatako kusaasira n'omukulu Buchamani mbu yetafunanga bbaluwa ntongole bakakasa ku kino fulufiga yavuddeyo n'agamba otuyambye nnyo okwogera ku ekyo kati bagenda kwanguyako ebbaluwa zaffe ffe tukyali mu kintu ebyo nga bikyali abo bamemba palamenti abali ku ludda oluvuganya gavumenti bavuddeyo ne bakubira sipiika omulanga tetulina bukuumi bubala batutiisatiisa oba temutuwa bukuumi tugenda kusula mu palamenti bannange twabagamba wano nti ebusi yakolera alabiddwako ng'atandise mpolampola abantu abaliyo bagamba nti embeera etandikidde ddala okubatabukako buli muntu gw'olaba nga yeewulunta abadduka agenda mu manju kweteewuluza mu badduka misinde gavumenti yamba olunaku lwaleero amajero gagenda otandika okusunsulamu bali abaazirwanako bwe baagala otendeka batwalibwe Somalia bangi batandise okuwaga nga beekulumulula ova gye babadde bagonera munnange kaakati bajja bw'oba tunulako ogamba nti bano bagenda kukola kye bagenda kuyimba oba bagenda kulwana tetumanyi kye bagenda kukola minisita abajja President Museveni be yalonze omuli State Minister wa Information and Communication Technology ICT Peter Ogwanga onono Commissioner mulamba mu Parliamenti yagenzeeko eri bantu bakikira ab'ekatakwi bamwaniza ne bagamba munnaye kati gw'oli above sea level bamutadde waggulu w'ebbaati n'akatebe mbu ababulizeeko ey'amaalo oluvannyuma lwa bigi ayo mukuba obucupa ku siteegi ku freedom city wano avuddeyo n'awanjagira gavumenti n'agamba mbu yakoyo okumusosolola okuba yeyagalira Museveni we asabye Museveni amugulira ennyumba mu Amerika abeereyo Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Sipiriano Kizito Lwanga yawummuzza abafaaza 8 n'abagandi kati mwe mugira mu mulamu n'akomyawo faaza musaala okulabika ng'addamu butokkakala by'emirimu zinadde okunywa Katindo Rwanda enyweza bunyweza byakwerinda bwayo wetwogerera munnaffe Kagame yagenze n'agulira abantu bonna abali mu byalo buli omu akasimu ng'akasimu ako akaboneddeko amateeka buli omu Uganda munkubire Bisanga wano mu bisanga wano
basanzeeyo mugere waisoma gisoma irabira obudde kina wabange yesebo kina ye chochi yalete nako owabuzi bwa president omutwala Lusena Chewa State House controller yavayo kunako olwokutano n'ategeeza nti president amusindikira nga bbaluwa ekakasa kusaasira ne Buchaman wamu ne full figure era bo balinga abakunzi oba abawagizi ab'olulango era n'omusaala gwa State House tebagufuna mbuuza abantu abo senga baweebwayo bagenda mu kakiiko akasunsula nedda ssebo babayita butereevu kakati awo baba batandika okgenda ku perolo ya State House iyo omukyala Lusena Chewa agamba nze sifunanga bbaluwa eva wa president naye bo nga bakola emirimu ngati nga tebana bakuyigira era bagikolera president etegeera tebagikolera State House ye president yabalangirira mu lujjudde president ye yalonda ababe era kati otawulira nga bakusasira ne full figure full figure ate ye full figure mobilizer ye yagambye omukyala nakyo ng'omuwagizi yenna omulala lwakuba bo ali too much vocal bawuluguma awulira kyokka full figure agamba nti maama ono yatuyambye kakati president agenda kuteekayo gundi era ffe sente tugenda zifuna bonna nga bali mu order ani munene ku banne tewamayina ya afisi ye ono mobilizer bamumobiliza babulijjo yefunira office yefunira bamu yefunira nalaba bagitongoza yawula gana wona gwe office noyita abantu bamuwana ebyozi Catherine Musasira president yamwerondera nga ye kase ye era akwatagana bakulu abali mu Kampala ngona gambo yochali beyagamba ndi basooka muwandikira nga balina kibagaba munafe Buchama ye bamufunira kuba rasta bana abageto asana mu bbanga abiri ku nnyama abo ngolimu nedda nzikiriza bukkiriza lwashokiriza bangandika kati ate ebifuzi bizibu sobola okukyanga ate Bobi Wine ababyeyo